You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abayimbi abamanyiddwa nnyo nga Ganda Boys baganyiwaddeko nate ku mbuga Bulange ne baloopera bajjajja abataka abakulu b'obusolya kuwa enteekateeka y'okutambuza oluyimba ekitiibwa kya Buganda mu nsi yonna webatuuse. Ssewagude Daniel ne Mugaga Dennis nga bebeekebyekebye eddimu ly'okutambuza ekitiibwa kya Buganda bategeezezza omukubiza olukiiko lw'abataka ba Buganda era Namwama Kizito Mutumba ng'omulimu gutambula obulungi nga basobodde okutalaga ssemazinga ow'enjawulo nga bayimba oluyimba luno n'abantu ab'enjawulo. Bano bagamba omulimu kati gwe baliko gwe gw'okulaba nga bafuna kwaya ey'abantu 6 bagitwale e Bungereza okusobola okuyimba ekitiibwa kino muzimu ku sweta ez'ekitiibwa mu nsi yonna. Stage gye tuliko kati y'ey'okuvujjirira omulimu gw'okutwala Abannayuganda e Bungereza mu Royal Albert Hall bayimba ekitiibwa kya Buganda ne Royal Philharmonic Orchestra. Bajjajja tubaloopera nti Royal Albert Hall etwala emyaka 3 ku 2 okufunayo appointment. Naye bwe baawulira ekitiibwa kya Buganda n'okulaba olutambi olwo lwe mwalabye, basitukiramu ne bagamba appointment bajja gituwa emirundi gye tugyetaaga bwe tunaaba tufunye obusobozi obutwala Abannayuganda e Bungereza. Abayimbi bano ababiri banjulidde bajjajja enteekateeka gye balina ey'okuzimba essweto bagiyite theatre ey'ebyobuwangwa n'ennyimba eza wano okufaanana ne theatre ez'omulembe guno eziri ku mutindo gw'ensi yonna okusobola okusitula omuziki gwa Uganda naddala ogwo gwetooloolera ku byobuwangwa. Ate tulina eddimu eriwunzika ly'eryokuzimba theatre. Theatre eyo nga yakukuuma ebya music waffe, ebya drama waffe, ebyokutontoma n'ebifaanaganako bwe bityo. Era nga theatre eno ejja kubeera yeesigamye nnyo ku bataka n'ab'olulyo olulangira mu Buganda. Bo bajjajja nga bakulembeddwamu Namwama Kizito Mutumba basiimye entereza y'abazzukulu baabwe bano ey'okusitula ekitiibwa kya Buganda wonna mu nsi. Abantu baffe kino kyakulabirako kirungi okwejja ku bannaffe ng'Omungereza eyali atusibidde awo. Bantu bangi tebannakimanya nti nno Omungereza bwe yafuga yali agezaako okulaba nti akusibira awo. Era abantu bangi basibiddwawo buli omugamba nti twogere Oluganda nti ate banze mmanyi Olungereza. Naye bw'ali tuuka wa Kabaka w'e Bungereza n'agamba mmanyi njogera nnyo Olungereza, bali mugamba oyogera nnyo Olungereza naye oli musajja wa Kabaka. Namwama asimye abayimbi bano nate olw'obutagujubanira kuyingira mu buwangwa bw'Abangereza newankubadde eno gye bamaze ebbanga eddene. Mu bbulooka ey'ensi eno ennene enjagaagavu buli omu anoonya kulaba nti bbulooka ye enyirira. Munyirizza bbulooka yaffe eya Buganda mu nsi engazi eno. Kuba buli omu awaana yiye nga bwe tugamba nti buli omu awaana mamba yiye. Naye ojja kusiŋŋaana ng'Omufalansa atereeza akake kanyirire, Omuchina atereeza kake, Munnango ow'Ankole naye atereeza ekikye. Nawana e Buganda mutukoze bulungi kubanga mwongedde okutereeza omwiko ogutuyamba okuba nti nno bbulooka yaffe eya Buganda yeeyongera okuba nga nnungi. Oluyimba ekitiibwa kya Buganda lwe luyimba olukulu olw'Obwakabaka bwa Buganda nga lwayizibwa omugenzi Reverend Polycarp Kakoza.